بصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Twasemba nga tusoma page eno bawunjikira bulungi nnyo nga tunakugenda mu tajwid. Twasemba nga tusoma page eno ne tugamba nti singa tusinkana sukuuni ku nnyukuta ng'emabega waayo waliyo ennyukuta ewangaaza kangeze nga alifu, eyinza okuba waawu, eyinza okuba yaau. Eno sukuuni eri ku ddaali ebetta okuwangala kuno okuli emabega. Twakiraba mu dawuso yasembayo, bw'oba nga oscrollinze awo inshallah ojja gisanga nti tusoma nti fade la laf. Eno alif ebeefa because maaso waliyo fa'u ate nga fa'u enaki ena sukuuni. Twakiraba omulundi oguwedde, so tugenda kutandikira dawusu yaffe eno, naye bw'obanga tonaba kusoma eno sooka oddeyo wansi okebere dawusu eno, then awo ojja kutegeera eno eri wansi inshallah. Ndowooza ntegerekese bulungi nnyo. So tuyina fad'u lana, fad'u lana, fad'u lana, fad'u lana, fal'ana, fal'ana. Tuga nti fal lwaki maaso waliyo lamu eyinaki sukuuni. Eno sukuuni eta alifu eno eri ku fa'u, ntuba nga tusoma nti fal, so si fali oba falu nedda. Tuga nti fal sukuun, fal'ana, fal'ana. Okalabye fanfajarat, fanfa. Twakiremu ikhfa'u omundi ogwayise jjo. Tuga tuwunya ku kikunon. Tuga nti fanfa, fanfa, fanfajarat, fanfajarat bil akhirati, bil akhirati. Lwaki tuga nti bil ate nga wano waliwo alif? Eno alifu tugibuka because laamu eri maaso, laamu eno erina sukuuni eno. Ojaye sukuuni eno eri ku laamu so si ku alifu. Tuga nti bil, kati eno alifu eri ku laamu alifu, eno alifu eno newangazibwa maddi eno ntegereka neba nti a bil a. Okalabye bil akhirati, bil akhirati. Naam. Aha. Rizqan, rizqan because twagamba kino bakitwa waggulu wano. Bwe tugisanga tuga nti qan, qan, naye ate tugamba nti qan nga maaso wano waliwo ennyukuta etulagira okwolesa tanwiini eno ntegereka. Naye kati engeri gye tuli mu yasalona tusoga nti rizqan. Naam, rizqan, rizqan, rizqan ala, ala. Okalabye so si ali, tuga nti ala mata, mata bala, bala huda, huda ragadan, ragadan, ragadan aba, aba shay'an, shay'an, shay'an li shay'in, li shay. Lwaki eno alifu efudde because maaso waliyo ki, waliyo ya'u eya sukuuni. Eno sukuuni eta alifu eno. Tuga nti li shay so si li shay'in nedda. Tuga nti li shay'in, li shay'in yai asu, yai asu. Eno alifu efa yai so si yai asu nedda. Tuga nti yai okuwangala kufa. Noga nti yai asu, yai asu so si yai as nedda ate. So waji
waji'a. Naam, ino alifu efa no because mass waliyo chi sukun. Kanti waji'a so si waja'a. Tukanti waji'a awa ukarabye nina kaddamu insha Allah. Fad'u lana fal'ana fanfajarat bil akhirati rizqan ala mata bala huda ragadan li shay'an li shay'in yai'asu waji'a awa. So insha Allah onakulenca tujja kuba nga tutandikira ku darusu eno era teyawukana nnyo n'eno ewedde insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.